sagala abantu ba Foot Soldier oba Bobby Wine bagamenti be bawadde saha amasannyalaze ekyo banaye mukyesigalize saa yayambe Bobby Wine okujjako mu bantu abangi we batyo Bobby Wine yabadde yakava eri wa Muwanga Kivumbi yabadde n'abantu bayitirivu ate babadde bali babadde ba Muwanga Kivumbi yali ya Muwanga babadde baze kulaba ku principal ebyo tebikyaliyo muganda nge Saalongo nti abantu bakuŋŋaanya okulaba ku gundi abantu no bayithe bagenze babuuka ebyaddala era wano mu Kampala tukyakuŋŋaanya abantu bangi we batyo mubajje simanyi Bobby Wine ali wano mujje mu bungi ebyo kati byaliko akaseera kaabyo byaggwa abayimbi banaku tebalina ssente nabo bakolera mu bayimbi bakolera mu bafaani baabwe abakolera mu bafaani baabwe abeera bazze mu bivvulu kati ekyo tekisobola kukoma leero kubanga kibaddewo emyaka 2 emabega. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru omuntu okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka kati ye muyimbi aliwo gwe tuyinawo ayimba mu basajja ayimba nti n'ogambye ddala nti yes saha ayimba olunaku olweggulo nalabidde ddala nti kati wano mu Uganda tulina abayimbi abasobola okuyimba ku live music era twabawudde n'abaana bakuba DJ Pulo track number 4 ejjera waliyo omuyimbi ya fulaati naye ng'akoze rehearsals ne bandi gye bakoleddeko nga yabadde yiye gw'omanyi kye bayita gundi live band awo kubakakasa vocals awo otegera nti omuntu yeetaganya ku mazzi buli lunaku ali n'ekiwago ky'amenvu buli lunaku so nenga saha yayimbidde ddala bulungi nnyo ennyambala yayambadde ndowooza mitendera ng'esatu naye nga alina kyalaga mu bantu omanyi ebiseera bisinga abayimbi bakola concert bwe zityo abaako akabonero kasiga eri abantu lyalose najja n'ayambala red just okurespectinga ba Foot Soldier ababaddewo n'abo abakkiriza mu maanyi g'abantu nga bwe bagamba ekyo ne kiggwa n'akomawo nga taba yawudde nga ayambadde green namanya nti owa NRM muyina yero yabaddewo Foot Soldier muyina owa red naye yabaddewo DP weeri nayo weeri lwakuba FDC yababodde simanyi lwakyo FDC ndowooza tebanagitegeera bulungi akagerike ziri bbiri anti waliwo kati eye Katonga waliwo PFF kwega bizibu naye ene yagezezza kulaba nga portraying ekifaananyi buli muntu n'abanga ali mu kifo mwali then ekyambalo kyazzeeko muyamalidde concert ekya black suit ya black muddugavu is an African so nekiraga nti kyabadde okay lwakuba nti wali eri byamutawanyizaamuko naye byonna ebyatawanyiza King Saha byabadde politics okitegeera kuba tosobola kuŋŋamba nti abantu bazze ku ssaawa esembayo nagasimanyi kati wali eri tetwetegereza bulungi kana akanaala kayinza okuba abantu byonna byabadde bya politics ebyo tebibulamu kubanga wali oba osaba security bagaadinga bulungi nnyo tugera kuwa abasirikale 50 kati g'oteekamu extras zo okitegeera kubanga Bobby Wine yabadde alina okujja ate nga security oba olyawo tiyamubaliddeko kati oba olina okubatikayo security eri extra okitegeera mu mbeera bwetyo era bino baagala tibani akanaala kajja kuba abantu kati babadde just baagala kwongera ku tighteninga security Bobby Wine nga yajja ku show ya Big Eye ng'ebyo tebyaliwo ali kati Big Eye newe yandize Big Eye ne yafuna abantu bameka Big Eye abantu bali bakunoonya bunoonya balinga ba Gravity naye yalina Gravity bana abasembyeyo twabanoonya tukano tubagamba tibane musembere naye kwasa ebyuma bya mukama waffe wano naye nga ebyuma byali okay jasi yekwasa bwekwasa oba okitegeera endongo tewaali endongo omanyi abantu bakuwa ebintu by'okuwemula abantu ebyokuwemula bamanye ew'okubisanga eyo gye basimba ebikondo by'amasannyalaze n'awalala mu balongo eyo so kati ebiseera ebisinga era kati Gravity kyekintu kyakyayita mu kaseera kano akyanoonya okuddamu okola branding addemu ayimbira abantu nga bwe kyali naye nga sofa Semana Mansour yayimbye bulungi omanyi saha oyo abadde atawanyizibwa ebintu bingi obutekkiririzaamu saha ebbanga lyonna okuva yatandika okola show ye ndowooza yasooka yali mwana gwe yali Gundeeze yali ani twali ku Freedom City era yalinga akolera ku Freedom City awo kubanga ne concert ye yasooka
yali ku Freedom City awo alyoka alemerera okulinnya stage ng'amaziga gamuyitamu jjulujju kubanga yali tafunangako bantu bangi batyo yali mulirwana oba gundeeze oba mwana gwe gye nzijukira ku Freedom City. Yes. So alinga omuntu atekkiririzaamu nti n'okujjaawo ku Cricket Oval basooka kumwegayirira ababaawo Umoja n'abalala tukwegayiridde saha osobola n'omwaka oguwedde yasooka langa Cricket Oval n'atya n'agenda ku Africana ate Africana People's Space abantu buli muntu kati agikoleramu wakitegeera lwakuba nti abamu ebaswaza wano Gabi Ntate twamulaba teyali awo yali ku Sheraton naye abantu bangi tubalabyeko bataddeawo concert omuntu gwesigenda kwerabira eyakola concert ku Africana nga ne bw'oyita muntu nti gundi jangu tajja esho ya Crystal Pande yasembayo ku Africana alabika yena abantu nga munana bangi abayimbi abajja okuyimba nga basinga bafaani obungi bali munana ate nga batano ba service provider nenga anyway saha bambi kati ndowooza yasajja kudde saha badde atawanyizibwa ekintu nga badde ali nnyo mu lukamiliyoni ng'atambulira nnyo mabega wa kamiliyoni okitegeera ne kati kamiliyoni waatali yakitegedde ndowooza ne ku kitanda eyo gye yabadde ndowooza kamiliyoni yategedde n'agamba nti okay there is another lion wesiri King Saha essaawa eno oluvannyuma lwa sheeyo olowooza y'omu ku bayimbi abasinga okuba abamanyi mu ggwanga Uganda. So fakati Saha waali because kati eyo show gye yakoze ayina kye yeetaddemu yeewadde space ndi kati era onaatandika okumubuukinga ajja kukuseeramuko ne wali tekibaddeewo nti n'okwekkiririzaamu ebiseera ebisinga abantu baffe tubagamba nnyo bane muyiga okwekkiririzaamu Saha okutwala show ku Cricket Oval tolaba nti nno Salongo Seragi yakubirawo naye nga ye Saha atyawo champion ogudo yakubirawo champion ogudo yakubirawo busukka kube gundi Cricket ani ono Clever J yali awo yali wana wali champion ogudo ku KCC Big Eye Lugogo naye nga ate ye Saha atyawo Greater Masaka Fedi. King Saha is one of the complete artists mu ggwanga Uganda. Akasenta akayina, endonga ajina, amawulire agamanyi, gamba n'ogu amuyina, kwe gamba buli kimu kyonna ky'oyagala. Akiyina era gamba n'ogu. Ndowooza yakoze olunaku olw'eggulo okuba nga shoote sazibwamu. Anti gamba n'ogu yabadde tali mu show. Kati n'anoonya engeri agiyingiddemu ku last. Ekyo nno kikulu. Ate agiyingiddemu era n'alaga obuyinza. Okulutya sheeyo nga siriimu kati amaze n'agiyingiramu n'alaga nti wano nze final man anti labayo ensonga eno gye mbadde ngamba King Saha omukyala afumba ewaka we bagamba bwe mpulira nange embuya mujja erimu almost mu first family naye ogutali musango lwakuba Saha tumwebazaako ekintu kimu nti bino byonna okubeerawo nti mukyala we oba yamujja mugamba n'ogo wa tetumulabangako gemazima nti n'abantu abagende wa King Saha okumukyalirako ennakawuka teri yali ayingiddeko mu nnyumba okujjako Spice Diana lwe yayingiramu ate ng'enkuba yali etonnya yatuuka enkuba etonnya ate era naye teyatuuka mu ddiiro yamukomya bamuteka wano manyi waliwo store wano bakoma mu store takkiriza abantu kuyingira simanyi kamera wogisongera ku nnyumba bwoti weekoma batulaawo ku valanda we wati waliwo n'emiti awo waliwo n'ebimuli tubiyita bimuli bya jeefu waliwo n'ebimuli bya jeefu awo we batyo batera okutuula so gamba n'ogu ndowooza olunaku olw'eggulo yakoze okubanga sho egenda mu maaso kuba bingi byabadde birina okubaawo sho eyimirizibwe ndowooza olw'omukulu principal okubanga yabadde asuubirwa okujja bwe tugenda mu maaso bingi byabaddewo mu sho akavuyo akabaddewo wano okuyingira ku VIP gate abayimbi we bayingirira ng'okuyitawo bw'oba toli muyimbi w'amaanyi nnyo oba nga toli ku bayimbi abagenda performinga kuba abayimbi bangi abatayimbye King Saha kolaba ezisinga yazimbye yekka kubanga abayimbi tebakola rehearsals bonna yabamye naye nga babaddewo Bafefe Busi yamumye okuyimba oluyimba Pretty kuba teyakola rehearsals Winnie Nwagi yabaddewo teyamuwadde kuba teyakola rehearsals naye nga abantu yakubye oluyimba lwa Winnie Nwagi olwo bakubye enduulu nga balowooza bambi agenda kujja naye nga teyazze because teyakola rehearsals King Saha yayimidde ku kigambo kye abayimbi abakola rehearsals bokka be yayimbye nabo kolabo ze yakola nabo Salongo ekintu bwe kitwe kirina okubeera professionalism mu bintu we biti erina okubeeramu ebintu bino ate bannaaye oba nga tokoze rehearsals tojja omanya abayimbi abo beeragira emakindi awo n'omuyita n'omugamba naye jangu wano wa Spice Diana okole ki oyiseemu tugiregire bakabanda we bali
naga nti ndi bize bichi ni na sheho yima wa naye fula bize nayagala ajje kudidde ku lunaku olusemberayo ddala abantu we batu tebajjanga oba mukwano go bamuludde banga mwadde mwenna mubayuka mwenna kasaba ngaganye okujja okukola rehearsals kubanga rehearsals bayina engeri gye bakwatamu wali eri amaloboozi nti onooboze ku stage togenda kubasumbuwa nnyo kubanga olidde ekintu kyababa bakiperfectinze dda nga bakikubyekubyemu dda ne kati omuyimbi goyagala just manya abayimbi bamanyiranye ebintu bino ebya pulo toka number 2 kati ebintu bya live ndowooza tebakola ki bakyaganya okubirespectinga ne gye tunaagenda mu maaso bajja kuddamu empisa nti oba tukoze rehearsals tokola ki totagala banna bino si byankuuka nti buli omu aleete kasidi kakole ki ayimbemu bane bino si byakuyimbamu shezo zibeera well produced okitegeera kati gweoyagala ojja olwokuba nakola omuyimbi ne collabo ojje ku last day oga nti nange olwokuba nakola collabo nzijja ebyo ebintu tebigenda kubeera okyovula shezo z'ennaku zino kati zibeerako abantu abazimontalinga okitegeera zibeera kuba producers zaabo namanya nti kati kyovula waliwo guy bamuyita Bushington one of the great like babeerawo woba tokoze rehearsals akakanunda mugulu tojja twamulabako twalina omukolo ku Serena awo oba gwali gwa people oba gwali gwaki Brunedi najja nga ze simanyi n'abaana simanyi alina abaana bayamba netugamba Brunedi naye wenyini weetaaga buyambi kati ate baana kiboyambe era obayambirawa kati ate managamba nti abaana bano beetaaga ekyokulya kati ze nyimbe nabo netumubuuza wakoze nabo rehearsals like twali rehearsals bali part of the event bagenda kuperforminga tubamanyi nti ambalonze mu kkubo nene ndabanga bafaanana bobi nengamba kabajje bayimbe nange kati ebyo bintu birina okuvaawo ebintu bya script tisaawa bweziti banenge sio enyuma nnyo nga buli muntu bamuwadde obudde bwe nti agenda ku performinga bwati like nabali abakuba live tubasumbuwa nnyo ne kati ekizibu ekiwo nti abayimbi baffe bamanyira bya bino kona mwawo kati ekizibu bo kye bamanyira naye eyo syndrome ejja kugenda evaawo batandika okumanyira ebintu bya live ebyo twewale gye emivuyo mu bayimbi abangi abayimbye oba abayimbye ku live abakola rehearsals mwe wabadde ne Spice Diana abantu gwe basinze okucomplaininga ko nga bulijjo mbu yafulatinze ebitagambika ekyo kyo tekibulawo ate nga alina ebyuma byagundi ewaka ne sound yabadde ye live band yabadde ye kati Mukama tagaba byonna waliwo abayimbi abatajja kuyimba ku live forever nga bo live sizammwe ne munekaka mutya live sizammwe waliwo n'abantu mu Uganda wano nga bo tebeetaaga nakukola ki nga bo tebeetaaga like baana nga ba Kenneth Mugabe abo abaana abayimba soft music obo balito bosi bandi n'abalala nga bo tebeetaaga nnyo bintu ebyo ne kati tosobola kuŋŋamba Spice anyway simanyi anyway ngawe nkugamba nti Mukama tagaba byonna asobola kuba nga asobola okuyimba bino ebyaffe ebya CD nenga omuteeka ku gundi ku live miranga nabiwoobe gamazima Spice ne wanaakikaka atya tasobola kuyimba live music okujjako buli wanagenda maaso n'okukikaka tujja mutwale Masaka tumuzike ku ssaawa 10 ng'ekimuso kimanyi afiridde ku muzindaalo lwakwekaka so akkirize nti live si yange ku show yakola Lugogo complaints ezimu zajja naye n'aterezaamuko ku Sheraton n'ayimba bulungi anti kati abantu balina okukitegeera nti bino si byakuyimba bulungi abayimba obulungi we bali lwakwenti ekizibu ebiseera ebisinga abantu abasinga okuyimba obulungi ate baavu oba okitegeera bano abayimba pepepepepepe ebyo ate bagagga be balina ssente kati wona oyagala ojjeeyo olw'okuba oyagala funa audience eyo nayo batandika tetusobola kurespectinga mu lunaku lumu live tumanyi abaziyimba nga bo si baakukaka temukaka live obulago temubukaka mujja kulwala waliwo kansa gwe bayita adrenocortical carcinoma ow'emimiro ndowooza yeyatta ne Whitney Houston waliwo n'omukyala yali akola ku TVM wano mu Kampala era naye yakola ki yafa kansa oyo bwatyo naye yafa nti olw'okuba nti abadde ayimba wabaawo ebirala ne kati abayimbi bawaffe wano e Uganda bagenda kufa oyo kansa w'emimiro kubanga atuuka n'ayimba ng'ayeekaka awulira ekintu ayagala akikubenga Whitney Houston okitegeera ekyasobola okulya zaalibwa mugi muyimbi oyize biyige kumusatonyeza WhatsApp Radio 4 ensunsu zidakika emyoka yakaita ku ssaawa 2 ez'okumakya g'olunaku olwaleero program Wasapede maite Salongoloba ne Sula Flexible wali okubanga attanya ensonga zino waggulu zetwogerako kusinga olunaku olwaleero bingi ebyabadde olunaku olw'eggulo wabula mu bintu ebingi ebyabaddewo gwatuwuliriza saagala obenga ate osubwa bino ebyabadde ku mukulu ebyatuusa n'abakulu okumulumba ne bamukuba ng'ali ebuloba
kushoya yali ya Crystal Panda yali ya Crystal Panda Palaso byebigambe byamuvirako kubanga alumbibwa eggaali ya Fangoni ne muyisaamu ko katonotono awo naddamu n'agirumba enkeera ku macanga bukedde era yabizzeemu ne wankubadde nga baali babimugana ne bagenda mu lutuula ne bamuyisa n'abazadde ng'omukulu we yatugamba olwakutta akazindaalo yatandikidde kayimba ke kanyunyuuse nnyo ennaku zino akamukulu we ke bayita bino by'abanene era bw'ati bwe yakoze. Palaso atandikidde bamugana akole ki kyasi yasigaza yata album namba tetunafunako luyimba na lumu okoleka freestyle jakubira mu luyimba lw'abaabawo negwe album ozita za muzanye Uganda wali by the way buli muyimbi yafulumya album Kenzo nzijukira ko yafulumyako biology album oba n'endala naye album sinyangu naye Palaso kyalina okukola kyekyo kyatuna kya tumusuubiramu Palaso ebbanga lyonna badde anoonya huku ekintu kyeyesigamako mu bantu kati we yafuna ekyo ky'abanene bakuba abasawo aga Katonda muguna guno omwaka tugenda gumalako ate nga ndowooza kyali kimuluma nti akasajja yakawa amasannyalaze anti anoonyeza ddala ye buli wabafunye microphone ayagala n'alayidingira ku ekyo kati tasobola kukivaako ekyamutumya abazadde ekyo tayinza kivaako era Palaso y'omu ku bayimbi gwenkakasa nti ye omu ku basinze okuba nga bahayipinga abantu n'okusinga nanyini Semanda Manisu tekisoboka kuba nti yasinze essaaha jasobola kuba nti kati abantu bwe bakubye enduulu nga Semanda alinnye ku stage si bwe bagikubye nga ate Palaso alinnye ku stage okuyimba by'abanene baleekaanye nnyo oba kulaga nti aliyeni bamukoowa anti ebiseera bisinga kati Palaso ali mu makkati ago we gatyo nti alina audience gye yagwamu yali yakubira Alien Skin okitegeera eyabafuutu bigera abo kati walinnya ku stage balabirira nti ye mugunjuzi w'essaza yabagunjulira ekyana so gwe kyogamba nti Palaso tebamuwadde vibe lwakubanga nti mulungi nedda mutwale Masindi olabe oba namukubira enduulu wezityo bano bafuutu soja just omanyi nti balina ennogo yaabwe Alien yali awalampa bogo bayita president waabwe okitegeera kati bagambira ddala kati tumuwagira okuba yatugunjulira Alien Skin nenga sigamba nti abo bawagizi nti abawagizi bamwagala nnyo oba nti yakkiriza nti bawagizi bamwagala nnyo enkyagiteekeyo ku cricket era atugambye nga 17 teri oyo Palaso ali disorganized ojukira yatukirayo shumbu agenda kukola shughuli mundu gumu era ku cricket ovaawo kiki ekyabaawo yakolako mu lunaku lumu ali naye yemu nayo teyabaawo so eyo yonna Palaso ajja kubikola naye twagala music okitegeera twagala music tetufere twagala ebyo empyo omwaka guno ziri 3 zonna nze sinnaziwulira ate nze nondola nnyo music n'abayimbi biki be bababira bakoze naye mulabe ennaku ezo manya ali mu kuzimba eyo mu kizungu bambi ayinza okuba ali bize ng'ali mu kuzimba manyo muyimbi waba azimba si buli muyimbi nti azimba so muyimbi waba azimba abulamuko obuulyawo naye ebyo byaliko byabanene yafuna kahuuko akamutambulizaako mu bantu akatambuza bbiya otherwise music ye akyatagalamuko naye nga wali mabega yali akola bulungi nnyo manyi be bamu ku bayimbi abatubeesabesa mu covid yawo weyayimbira awo alyoka agambye nti abayimbi abamutegekanga nga basabanga milioni 10 zijukira Nobert yoyo nga togana ne Nobert nga tuga simanyi Palaso yamwavuwaza nnyo yamutambuza tuwa yamuwa milioni yazali 2.5 nyetaga ndawe ku receipt netaga nawe wapala pase omuntu gwe bakube leero erinyo lya side eno livaamu encha natulaga divu nga lya side Nobert atambulidde ku pala pase naye amuwangaliddemu bambi kubanga yajja nabo buvyo bwakuta bano yajja n'ebizibu ndi yasoka kuba ba promoter abaliwo n'abalaga nti baliwo mu bukyamu n'adi disorganizing awo ebintu ne yeerayiza okitegeera so
wali era tumwagala nnyo. In fact abadde alina okubeera wano today. Naye alina ebyamutabuseeko ye ng'omuntu. Wiza era musanze. Omanyi wiza yakomyewo. Simanyi musanze emmotoka ye. Si ye gundi. Land Cruiser. Eyali eya Chameleone. Omukazi oli gye yamuwa Chanyewe Omusudani. N'agigabira Palace. N'agigabira Wiza. Musanze awo ku lw'ensambya. Etambula ng'etalina maanyi. Kitegeeza abadde agivuga. Abadde atamidde. Yasuze mu bbaala. Nemmanya ati kati wano. Ekibonyabonya baaba. Nenne olaba baaba alabika agenda kudda. Kyekyo kye bagamba nti Chameleone atya nnyo kompitita. Kati yategedde nti saha yakola ki? Manyi Chameleone yabadde ali ku monopoly. Yabadde alowooza nti mu Uganda yalina okuyimba yekka. Yalina okubeerawo yekka. Kati ke yalabe saha nti atuuzizza abantu bati kumpi omutwalo nga gumu mu 10 cricket over. Aganya bencho oyinza okumulaba ekyaddondo. Oyinza okumulaba Chameleone akomyewo. Naga the best of Chameleone. Amadda ga Chameleone kulike emagombe. Zezimu ku shoze baadde basuubira omwaka guno amadda ga Chameleone. Amadda ga Chameleone galinde ku cricket over. Kati Chameleone okumanya yagalanye ebintu by'okuchallenginga. Ayinza tusaba ennaku ezi 2. Okwagala okakaza nti saha mwana. Kwa Chameleone yajja saha ekigungu ku mwalo nga tanaaba na kunaba. Namuleeta nakola ki natali okubanga amufuula ng'omwana we. Era Chameleone kimulumira ddala okulaba nga saha yakoze show bwetyo. Asookuba ennaku ebbiri nga neyo olunaku olumu ya Serena 1 million 1 Chameleone. Gwokimanyi 1 million 1 Chameleone zinayingira emitwalo 7. Nali manyi yali ya mitwalo. Yali 15. 1 million 1 Chameleone. 1 million. Time yatuuka. Nga no wakanana ayingira. Bankubya ne Kasimu nti sebo oliwa. Oliwa yingira. Yitawo buyisi. Chameleone. Naye ate omwaka ogwedde. Oba omwaka ogwo. Omwaka ogwo. Mbadde ngamba nti omwaka ogwedde nti so anyway Chameleone ndakola nga question emusala lumu just wakwanti abako n'ebintu ebimutawanya nga yo omuntu. Naye Chameleone tayagala nnyo muntu amuteka kasigiri. Tulaba nti ali mu America wa Juliet Zawedde. Oyinza okumulaba weekend ekyaddondo. Ng'akomyewo. Nagaba naye nkomyewo. Nyawuteka yamaddaga Chameleone. Best of the best. Oyo za mwana kunze. Okitegeera kati ayinamu ekyo. Era waliwo olukiiko olutuula. In fact lugera tuula leero sawa 8. Bamukubeko akalulu. Omanyi saha alwanye nnyo bambi okwejja mu babiyita ebiwawaatiro. Ebiwawaatiro bya Chameleone. Naye nga alwanye atya okubyekutulamu. Okitegeera ekyo kikulu. Alwanya naye agezezzaako nnyo okulaba nga alwana. Kati nga tutuukidde olunaku olwaleero omusajja yalwanye n'abivaamu. Kati Chameleone yagamba wavuddemu nga tayimu nkyakwagalamu. Okitegeera mu mbeera bwetu. Era kyova olaba nti saha talina we yabadde wonna. N'akola ki? Nagati nabonga Chameleone. Naye nga wali emabega wonna show zonna zabadde nga akola. Chameleone munnange kubanga abadde nnyo nga Lion Iranda. All along ebbanga lyonna abadde Lion Iranda. Ne kati mu kaseera kano yategedde nti kati neetongodde nfuuse musajja. Era kye namwagaddeko saha nti yasiibye abadde manager we Sam Mukasa. Sam Mukasa abaddewo nnyo ku Chameleone ndozo okuva ku luyimba lulyo lwasooka. Babaddengawo nnyo ate nga Sam Mukasa oyo ye part of Chameleone. Kati babaddengawo nnyo bambi nga muyambako. Nawulidde nti ne YouTube channel yagitutte naye simanyi oba kituufu. Niwe abanga yagitutte nde bajja bitereeza. Kubanga era ne wagitwala talina nnyo kyamakulu kyagenda funamu. Music asigala wani wa King Zaga. Naye kyeyamulaze ku stage nti nebaza nnyo manager wange ndoze ekyo ntaba Luganda. Naye ku Chameleone tiyamwogedde kati Chameleone munyiivu. Chameleone awantu wonna waabeera ayagala nnyo okumwogerako. Yensonga kiri we twali mu show ya Lord Fred Sebatta. Yaweereza MC Dignice message. N'abaga ati bannaye nange ndi ku kitanda enzambya lunnuma naye show njiraba mumpiseewo. Tulina interview gye twaliko Mmengo eyo ku radio nga tukyazizza mwami Sebatta. Naweza nga tuli mu break. Naweza ka message naga kwende nange mpuliriza Sebatta mwagala nnyo. So Chameleone ayagala nnyo erinnya lyo kuliteeka waggulu. Nayo kiba kyetaagisa ki? Era nze abantu mbagamba nti tulaba nti leero lwa 6. Week eno nga tennaggwako Chameleone mujja kumulaba nga akomyewo. Mu bingi ebyakoleddwa ku share ya King Saha. Saha ndowooza yabadde yakomeddwako obutayogera ku byabufuzi yadde okwogera ku principal. Era teyayogedde ku linnya lya Bobi Wine wantu wonna okujjako kugamba nti nkulamusizza Jambo. Ate ekyo Bobi Wine kyamulumye.
era yavuddewo mangu zagenza okuwera ssaawa 3 n'eddakiika zabadde nga 48 n'akwata mukyala we ne batambula ne kyamulumye nnyo kuba nti teyamwogeddeko era kati walina okubaawo olutalo olw'omunda manyi Bobi Wine wajja ku sheeze wezityo omanyi oliye munnabyabufuzi okitegera yaba ayagala zibayirayini ezo artist omubongeko buli saawa principal wali ayagala nnyo ebintu ebyobutaala ebyo okitegera so ate saha bambi yabadde ku mateeka nti sheeno ogiraba woyisa mu ssaawa 6 n'eddakiika 2 tugenda kukuba miliyoni 10 tezabadde yabadde wasitulwayo nabadde backstage ngaba military basimbira yini ndi woyisa mu akatikitiki saa 6 n'akatikitiki kamu bagenda kutwala mu gungujjo bati 5 naye bamututenga mu biya tebamukirizaako yadde bawunsa nomba military be bamututte ne bamuyingisa mu kahoteli akali manju wa stage awo we kali ne bamuyisamu ne bamutwala ewaka okitegeera naye saana bambi yasimye abantu era yabasiibudde bulungi shows zibadde nga zitera okubeerako cricket over abayimbi tebasiibula abantu tebavaluwinga abantu naye saha yawaddeyo obudde mu dakiika awo 5 dakiika 5 naga bannayi mwebale nnyo mutuuke mirembe bambi okitegera abantu manya nti kati sheekoze eki ewedde nefe twali ku show yali ya Juliana ku Serena awo Juliana yabulanga bachwezi twalowooza nti agenze mu break adda Shiba ye yasiibula Shiba naye teyasiibula abayimbi tebasiibula bantu okitegera kyovulaba nze nkwe twali ku show ya Juliana awo jali yalinga tuwa break najja n'akomawo n'atuwa twalowooza nti kagenze agenda kudda nenga sawa ziri mbeka zali sawa nyando zenda kikanga 5 ate nga Serena eggalawo 7 n'omunaana kubanga biri ebivulo bya munda munnange Juliana ozayadde twagenda okulya nti atuuse n'amasuba gayagenze dda netuganti nesaha yasibudde abantu abantu maga nti okay kubanga abantu abangi oyina okubasiibula wotabasiibula abantu betta oyina okuba bannange sheewedde mutuuke mirembe ne batandika mpola okutambula okutandika okutambula mpola ne buli womala show abruptly okitegera kireeta commotion kireeta obuvuyo mu baki mu buwagizi ebimu ku bintu ebyabadde bisuubirwa ke kavuyo kubanga mwabadde mubafuutu bigere bafuutu soldiers abenup ate nga King Sam muyimbi w'abantu bonna because endonga agina ne wankubadde nga wa side eri ebimyufu tekigana abantu ba yero kujja kumuwagira kubanga endongo weeri naye efujo teyabalabise nnyo okujjako obuntu obutonotono obumu obwo bunno boyita obutono bye bibeera ebinene ku bivulu kubanga n'obubbi bwabadde bungi bo bwabadde bungi obubbi bw'amasimu bwabadde bungi ate n'ekirala sagala abantu bafuutu soja oba Bobi Wine bagambe nti be bawadde saha amasannyalaze ekyo banaye mukyesigalize tukimanyi mwogera nnyo naye ekyo mukireke saha nekuba nti wadde Bobi Wine mpaki saha yayambe Bobi Wine okujjako mu bantu abangi we batyo Bobi Wine yabadde yakava eri wa muwanga kivumbi yabadde n'abantu bayitirivu ate babadde bali babadde ba muwanga kivumbi era bazze jasi omukamingi teyabadde ya Bobi Wine yadde ya muwanga babadde bazze kulaba ku principal ebyo tebikyaliyo muganda nge Saalongo nti abantu bakuŋŋaanya okulaba ku gundi abantu no bayize bagenze babuuka ebyaddala abantu bagenze babuuka era wano mu Kampala tukyakuŋŋaanya abantu bangi we batyo mubajje simanyi Bobi Wine ali wano mujje mu bungi ebyo kati byaliko akaseera kaabyo byaggwa abantu bazze kulaba King Saha omuyimbi yensonga lwaki tibatandise okuyingira ng'akyalina ku sound check shows ezimu Bobi Wine abantu bagandi simanyi Bobi Wine abatuwadde amasannyalaze biki bajja abamu bajja ne Bobi Wine azze nze nalabako wano show ya Zex birangirangi Bobi Wine akutuuka abantu bali okabajja kitegeeza nti bajja principal okubanga principal ze naye saha batandise okuyingira sawa 7 ye 7 taano ez'okumakya ng'obukuba kuba buddulizo linga ninga abantu bakola ki bayinga kitegeeza nti bazze kulaba King Saha kubanga saha ayina music okitegera era Bobi Wine nakwebaza nnyo King Saha nti yamuleeseeko mu bantu oba okitegera fuuti soja bajja kunyiigamukko kuba kalumamukko ebyo tebabyagala naye nga amazima matuufu saha yazze kubanga saha ayina emikwano mingi saha ayina abantu ba NRM bangi nze olwo abantu bemmanyi ba mukyala Namyala abo nga baagala nnyo saha kubanga music nga bo tebatunuulidde nti oba wankyukakyuka oba wakibaki okitegera mu mbeera bwetyo so saha yazze music waamu eyimiridde talinga babigiriiso nti bo balina kuba nti balina okufuna omusada okuva ewa principal amasannyalaze aga big eye gakola awo big eye bamuwa musana tebamuwa amasannyalaze tegakola ne Kabaka bamuwa musana
kabakone tegakola ye wali omulala awo era gobaawo simanyi obaani tegakyakola aga Nina Rose tegakola Nina Rose simanyi tanakola concert wola saawa eno nga bwali nawulidde agenda kwesimbaho imeeyo naye newe ebitabo webiri ekibitabo kyo simanyi kuba kyenali namulaba akyali mu TNS nga akyali mu Nina Rose abadde ngeeyo mu TNS aliyedde mu babumbaaka simanyi abadde ngaafuna n'obudde obusoma naye wabanga ebitabo webiri ng'amala ekyomukaaga ng'amala sini ey'omukaaga ajje tulabe naye oba wa P2B tatawaana bino kati bya bitabo mu bintu ebingi ebirala ebyabadde ku show ya King Saha obubbi bwafuuse obubbi nyina kye nalabyeko nga King Saha amaze ova ku stage Senga Sebbanga yagenze n'alinnya ku stage n'afuwa King Saha sente ng'ayagala recognition we yazze wansi n'abawo omugagga yamuyise nti Sebbanga mbadde ndudde okulaba n'akwata $100 azimuweereze mu kuzimuweereza bw'ati Sebbanga tazituuka omwana omwala n'azibuukira n'azikwata n'azisika n'azitwala ekikonde kyanyoose Senga Sebbanga yakutte omukazi okumala essaawa nga nnamba omukazi baamwambudde yenna bambi omukazi nga $1 agiremedde 10 ne kibabula yaje oba yanyimize bubezi $10 kyabuze ne bamukwata ne bamwambula nsubuga bawunsi omumanyi n'amukuba omukono n'amusosonkola emitwalo 10 nenga $10 ne 10 yabadde ali kubye bukubira ku mukulu yennyini negwe ate Sebbanga munenyamuko Sebbanga manyi Sebbanga ayina okukikomya ekyo is trying so much to be recognized newe kyetaagisa kati yabadde afuuwa ki ezo sente yabadde afuuwa King Saha yabadde asobola okuzikozesa nga transport n'addayo ewuwe nansana n'atereeza ne ku mmotoka ye simanyi oba nagiraba keesi saawo oba kugundi awo ku Salama Road efuuwa olufuuwa okitegeera so Sebbanga tukumanyi gy'oli so don't try so much to be recognized tukumanyi gy'oli Sebbanga wa Gomez kati ekuula Sebbanga kibadde kyetaagisa ekyo so mbubbi obwagenze mu maaso era lwadde tukyali awo King Saha yo lwavudde ku stage abakozi ne batandika okukola kubanga abantu babadde bakyalimu n'abamu yajja nabo gotabimanye bayimba engeri gye babbamu abantu mu bivulu nawulidde yagamba nti ne Big Eye we yagambidde nti tukole kano ka mikono kiyini mikono jju emikono giwanise mu bbanga waggulu essimu ozirese mu nsawo abakozi nga bakola beyazze nabo kino kigenda abayimbi basusse okutambula n'abavubuka abangi anti abayimbi banaku tebalina ssente nabo bakolera mu bayimbi bakolera mu bafaani baabwe abakolera mu bafaani baabwe abeera bazze mu bivulu kati ekyo tekisobola kukomalira kubanga kibaddewo emyaka 2 emabega bapayoniya bwakutandika obubbi mu Uganda beba ba big 3 Chameleone Bobby Wine ne Bebe Cool beba bapayoniya bwakutandika obubbi mu bivulu kubanga obajja ne biganga byabwe nebisoka biyingira munda bajjanga bawagizi wano ku mulyango bayingira omutwalo bagusasula nebiri bagisasula ekivulu ne bayingira nga bawagizi kasamtandika mikono juu nyawanika katambala light up njagala kuba ekifaananyi simanyi bayita batasoma ebifaananyi by'oku keesi omuyimi nadda ati front y'abantu nemuwanika ng'eyayitamu era enkeera abamu balina obuduuka ku majestic awo balina obuduuka show ya King Saha nga tugimaliriza ebyobufuzi byagifumbekeddemu nnyo n'entalo zaabadde nnyingi Bajo Events bamukuba obucupa mu lumbe lwa Sigirinyo omugenzi yali MP w'Ekawempe nga yali ava mu kibiina ky'NUP jo twadde tulowooza tagenda kuyitako ku cricket over kubanga babadde bafulu soja bebamu abamukuwa obucupa nga ali mu lumbe naye yamaze n'ayitayo newankubadde yabadde mu cover teyalabise nnyo mu bantu era abamawulire baleese kamera ng'eriko ettaala abantu bamulabe yadduse emisinde ne yeekweka wansi w'emizindaalo olubuto oludyayo n'omuntu omulala kuba abadde batasuubirwa okubeerawo naye nga babaddewo yabadde Norbert Events yennyini yabadde azze ng'akubye akapale ke akampi azze kudigida naye nga ye bw'omumanyi anywamu kabiya yatuuse n'akanywa n'atandika okwogera ndowooza bayita ebitagatta bamufulumizaawo misinde n'adduka by the post y'okuhaltinga concert ya Saha nazo sikugiraba ku page ya Norbert noza yabaddewo ku ground naye bannaye muyiga okuba nga we batabaagala temugendawo okwewala emivuyo kuganze we batebanjagala kavula enkima yoogi okitegera bafuti soja we batebanjagala nkima yoogi
kwesiba kuba nze sete mama ganzi kyesagala mbasikola ki mbasikyagala nze sibikirira kati gundi oyani bajjo asibaana avuma ba foot soldier kati ba foot soldier wacho bo balumba just kwagala kuleta buvuyo muki mu gwanga nakono na show za abendi beera gyowulira emirembe as simple as that senga abantu banakitegeera nti we batakwagala toyina kugendawo obulamu bugenda kutambula nnyo bugenda kutunyumira n'abantu ekisinze nnyo okubabonyabonya ayagala azanye double standards amanye nti okitegeera enaagweyo nenaagweyo akyo tekijja kukola bano abantu kati betudiringira mu bagezi balina amagezi balaba so weba tebakwagala tugendayo sigala joli jofuna abantu abakola ki abakwagala ate bangi nnyo lokanti abantu abasinga balowooza nti abantu amanyi g'abantu gali eri mu redi amanyi g'abantu wonna weegali newobeera wa yonna gy'oli amanyi g'abantu yonna gyegali muleke kwendera ku bandi wagonni okitegeera abantu beera wooli wekkiririzemu manye nti nze bannaaye ndi wano kyogamba nga gyetwala bafutu soja nga bangi wa King Saha olunaku olwayo tunalaba kuba yero nga bangi ku Serene walagadi bajja kujja lwakuba nti lwagadi naye atangatanga nagadi naye atangatanga lwakuba nti kende ennaku ezo ayinza okuba kati ekintu kye yakigumya yasalawo ku tiketi y'obwammeeya nga ye NRM zijjukira nga atugabira amenvu n'ebbiriŋŋanya mu katale akatale ka Namasole awo Makindi manyi waayita ng'oyambuka eri mu kizungu naye maama kati tumusabira abantu bajje bawagire Lagadi kubanga banne abantu abamu bayinza okuba nti Lagadi bamulabanga Lagadi owa bulijjo Lagadi oyo abaddewo nze kyemmanyi kuba nze mbadde Makindi omwo ebbanga ddene Lagadi ye muntu yasooka okugula mu kizungu ndoza mu 95 era amazeeyo kumpi emyaka 30 n'okusoba in fact yazigirira ba radio nti bane musobola okugula keno mu kizungu nga mu kizungu teri asobola kulinnyayo nga batyayo nga abantu bagati ekibira eyo mu kibira ne kati genda mu kizungu olabe so Lagadi abaddewo ebbanga ddene bwe bamu ku basajja basooka okuvuga emmotoka za Hama wano mu Uganda Lagadi yakolanga ebivulu ng'atikka emmotoka okuva mu kizungu eyo emmotoka ez'ebidongo loole 3 nga zonna ziriko emizindalo gya Lagadi ng'agenda kukolera enakivubaawo so lwakuba nti kati abadde tali nnyo ku pressure engeri ekifula kati yafuna ssente yafuuka mukulu buli agenda owa Katonda w'eggulu asobola kuyita mu Lagadi okitegera kati yafuna ssente n'omukulu we yali agoba Suuna era yayita Lagadi n'amugamba ono biki anti oyo Katonda w'eggulu asula nga tuva ku nsonga eyo ebyobufuzi bingi nnyo mu ndongo ennaku zino ate bisoze kubanga birabika ssaawa eno kuba byaliwo okkoneddako abajjukira mu 72 nga Amini waali omukulu Byron Zikawadwa yattibwa lwa nsonga za byabufuzi naye ng'ali mu Nabitone era baamusanga ku National Theatre awo ng'ali mu meeting ndowooza gwali omuzannyo gwa luyimba lwa Wankoko gwe yali ava okuzannya e Nigeria ng'ate ssente zaali zimuteereddwamu Idi Amini yennyini ye yamusasula agenda azannye omuzannyo ogwe Nigeria mu festival Amini yategeera luvannyuma nti akasajja kabadde kakuba ye enkero olwakomawo nga bali mu meeting ku National Theatre we yakalumba era omulambo bagusanga lunaku lwaddako enamanve nga bamusse so ebyobufuzi bisazeeko nnyo endongo ennaku zino nakati bikomyewo golowooza kigenda kulekawo endongo newe tugenda mu maaso awo nga kalulu kasembedde well ekisookera ddala kati politics aliwo tali serious nnyo mu byabufuzi politics aliwo ebyobufuzi ebiriwo tebiri nnyo nti oba byafekitinga nnyo omuyimbi bino jasi byakiyita mu lujja buli omu ayagala kufunamu kantu tebiri nnyo serious nti omuntu asobola n'okukubeerako nti kaliweze president ali ku mpewo nga nti agenda kwogera nga wagenda okwogera ku Sunday nti asipendega eddakiika 5 ayogere ku bayimbi nti kiri serious nnyo era olaba buli muntu anoonya kantu buli muntu eyekukutiriza ku president anoonya kaki kantu buli muntu eyekukutiriza ku Bobi Wine anoonya kaki kantu so we are not serious Bobi Wine yali ka kantu ati kati naye ayina gy'akanoonya naye akanoonya ku muzeeyi okitegeera goza Bobi Wine ayagala muzeeyi aveeko naye amufunako akantu kyovula naye buli waabeera ayagira ddala naye akantu akajja kati ate nabano bafuuti soja bani abayimbi nabo bataapinga kwani ku Bobi Wine okitegeera kati politics bwatyo bwatambula buli muntu anoonya waafunira ku munne
nete biliyo nti bili serious nti eggwanga liri ku bunkenke security etuuke n'okutya nti abayimbi bafuuse threat okitegera bana abayimbi kati bafuuka baddiikuula gwe omuwaka ssente nga kiba kiwedde abayimbi kati babala mmere ya leero kyovula tibali mu byabufuzi yadde ate music wise endongo yali efuluma lulinga tebanayingira nnyo mu byabufuzi ndowooza okuva ku mwaka nga gwa 2017 nga Bobi Wine amaze okubiyinga ebyobufuzi bwe byakyakira ennyo mu bayimbi okuva olwo n'okutuuka olwaleero endongo ekyali oba kyagikola oba bali nnyo mu byabufuzi okusinga endongo andi kati politics nga government yayingira mu ndongo ekisooka yanafuya buli kimu kyagwa okuva ebaga n'ebivulu bya Bobi Wine kyalenge busaabala nga Emma Serugo yali ategese n'abalala awo kasa Katonda w'eggulu yavaayo n'asasula ba promoter kati buli kimu kyanafuwa nti buli muntu akola ekivulu leero e Uganda wano asooka kukola ki kusala kaluma kugenda kufuna ku buyambi ng'oteeka abantu abaluddewo wano abategesi b'ebivulu katugeze nga Mwami Balamu nti ye sente z'ayina teyeetaaga oba kuba wantu wonna nti yeetaaga bail out ne bano bapromota bano bambaleese abaagala okufunira ku balala bo balowooza nti kakati bannange fena tulina kukola ki fena kati tosobola kukola concert nga tosose genda kaluma tosose genda wajja n'okukola ki kuwaayo ka ssente so kati awo be basooka okutunda music industry ne bagiyuzaamu okitegeera ne banafuya abayimbi kati muyimbi tedi muyimbi asobola kuvaayo ne yeeyogerako kubanga bamulaga nti endongo temuli ssente endongo bagitunda weddeyo bagitunda bagifunamu n'ebyapa kyovula kati buli muyimbi yanategeka ekivulu olina kwekukutirizaako nnyo ku promota so kati ne promota gwekukutirizaako naye alina gyagenda okuba akasimu yeegayirire edda abayimbi bategekanga ebivulu ng'akwata oba addira ennyumba ye n'agisinga mu bbanga nga tewali bya politics ng'akimanyi shuwa nti akasente ajja kajjayo naye kati buli muyimbi akola banafuwa n'okunafuwa buli muyimbi akola niwaba alina ssente agamba akasente kange kano miliyoni 10 kasooke nkaze wabbali nkubire ku jeno sale jeno munaye ndi bubi ngenda kutegeka wano na wano okitegeera kati awo kyatabukira ate jeno naye najja nayesanga nga ayagala nnyo abayimbi nti abayimbi yabaagala nnyo n'aboonoona kati buli muyimbi n'asobola okwetegeka anafuwa olwekyo agamba kansoke mukubire kansoke ngezese wagezesa ogusooka ne bamuwaayo miliyoni 10 awo oba omumaze omuyimbi yo okumunafuya okumutementega kumuwa ssente ye kasaategeera nti ssente ziva wano ez'obwereere awo oba omumaze kyovula industry bagitunda abiseera ebyo Kenzo yali omuyimbi omukuba baali ba promising artist ebiseera ebyo nga Bobi Wine tanayingira byabufuzi nga ne COVID tanajja kuba Kenzo yayonooneka COVID yazze ndowooza I think Bobi Wine okumuvaamu n'akola n'akayimba awo nzijukira baali bakayita oba ku mutto nga kali against Bobi Wine oba biwoobe nyimba zaali awo Kenzo ze yakolaakolanga awo ever since then Kenzo tanaba kubanga akolayo endongo eri awo nga eri gye yakolanga nga tumusubiramu okubanga agenda kuvuganya ba Diamond Platinumz n'okutuuka awo nga bamukolera nominations mu Afrima mu awards ezakabi azirese Uganda kati essaawa eno tumulaba mu Ethiopia. Kenzo yanafuwa Kenzo kyali anoonya mu bulamu yakifuna n'owobeera gwe Saalongo nga gwali mu kifaananyi kya Kenzo toddamu kuyimba tukolerera kuba bulungi obulungi Kenzo abuli Kenzo senior presidential advisor on creatives ekyo kifo kijirako omusaala kijirako emmotoka kijirako abakuyamba ne office n'amadoza batula Kampala Kingdom ba senior presidential advisor ne follow figure atulayo so okitegera mukwano gwange Kenzo ye president w'abayimbi yakulira federation etwala abayimbi Kenzo ye bawa minister Kenzo alina buli kimu omuntu ekimukeza ku macho genda okukola Kenzo akiina Kenzo ali mu kuzimba mashoni eri munyonyaawo we naabe wedde abantu bajja kwewuunya okitegeera government yalirizinga sente zigenda mu federation z'abayimbi Kenzo we baziinako authority bebamanya nti kati ono bamuweeka 3 ono bamuweeka 6 ono bamuweeka 8 kati ekyandibadde agende Nigeria okuba ebisaawe bamuweeyo kati gweze $2 miliyoni nga 8 kubidde aziinako akawunti zitudde talina nakyazikozesa okitegeera kati alabira ddala nga yatuuka ne wembanze kati Kenzo kyanoonya mukadde kano ayagala kubeera respected bamuwe ekitiibwa kubanga kuba bamuwe ekitiibwa ekyokubeera nti ye senior presidential advisor era bano abayimbi bonna abalina ebizibu balina kutuukira ku Kenzo naye ate Kenzo ekinuma nti Kenzo tebamukkiririzaamu ndowooza kyagezaako okulwana abenga agula obwesigwa bwabwe gye bali agula obuganzi naye tagenda kubufuna leero okitegeera kubanga tabukoleredde Kenzo will never succeed already ali successful no mu bitiibwa he will never
kubanga abantu bamulabanga junior baba bayita batya kamukose bamulabanga junior Bobby bamulabanga Bobby Yanga Kenza ali ku level ya Bobby Yanga mu respect y'abayimbi kyobola buli muntu ajja ku TV alwa okukitegera nti ne Kenzo y'abatwala because balabanga kyali tekimugwana balabirira omanyi bwe bali bagaba ekifo bantu banja abasabumitinga Kenzo Chameleone yali akyagala Lagadi yali akyagala Lagadi yawulira nabo binyo kubanga Sigwa wadde oba senior presidential advisor on creatives kati we babu wa Kenzo buli muntu yanyi bakuyita yevera banyogoga ne president yannyonnyola nti Kenzo tumuwadde olukuba kino na kino Kenzo ayina ebisanizo byonna ebimufuula senior presidential advisor ne mu bayimbi banne tebamukkiririzaamu balagira ddala ng'ekifaalinga eyanyaga ekinyage kati naye n'agamba okay munnooma kali nange kali kambe wate sijja kuvaawo kati kibuli ku kibuli Kenzo ekitiibwa akiyina sente aziyina naye tasobola kusalawo yensonga ojja kumubuuza nti kakyanga bakuwa ekifo ekyo waka meeting president emirundi emeka kubanga president yase a meeting oba senior presidential advisor ndoza buli wa Monday wali akumeka aba meeting ne bamubulira ku bizibu Monday lwa cabinet ba minister kati oso umulo kubuuza Kenzo nti kakyanga bakuwa ekifo ekyo kya senior presidential advisor waliyo advise nzeko koko president on creatives ajja kugamba simulabanga nako oba kitegeera kati kyekyo ekizibu ekyo nti bamuwa ekifo bamuwa just title ne mu implementation tasobola kubaako n'ekimu kyakola ki kuba kati singa baali bamuwa ekifo ekyo bati abaana bakamisera tebandikaabye nti bannange batukwatidde South Africa tuli bubi ebyo Eddy Kenzo yandibadde abimalanga nga tebana bakaaba simanyi mama Fina tuyambe simanyi okitegeera naye Kenzo naye ayamba bali mu federation bokka ate ekyo nakyo kikyamu kubanga si buli omuntu nti ali mu federation okitegeera si buli muntu nti ali mu aswala nti bana batali mu federation kankuwe example Captain Michael Mugula ye patron wa Uganda Musicians Association okimanyi nti Alien Skin ne Paraso tebali mu buuma we bakola wuma Paraso vice president wa Kenzo mu federation we bakola wuma abo benyini bagiyita mwaka 8 ne bakola Smile Superstars Association ne bakuba wuma kitegeza wuma bali bagivuddebo Alien Skin tali mu wuma atenga patron yani ye Mike Mukula kitegeza nti ebyo nebitibo soka no byejjako no handling abayimbi bonna kubanga federation Eddy Kenzo agikoze wano mu 2010 ndoza 2022 ekyali mpya atuvudde mu covid abayimbi babaddewo emyaka 5 tulina wana abayimbi nga bamwami Matovu babaddewo over 40 years aso kubanga tali mu federation netosobola kumukaka Matovu ye yajigaana nti ebigendererwa byayo tabitegeera kati mwami Matovu anafuna ekizibu Kenzo tamuyambe oba tatuse ensonga yiwa president olokuba tali mu buuma olokuba tali mu federation so abayimbi tuveeke ebyo olokuba nti ndo tali mu federation tali mu buuma ndinze tankwatako wano ina kwandolinga abayimbi bonna n'omudyeka n'omwogereza n'omugamuneka kati nno okusobola okuya leero tukuyambyeko leero naye tuwato oba oyagala n'enkya tusobola okukuyamba jangu mu buuma oba jangu mu federation nene Eddy Kenzo takikoze ali mu malira kise ali kwalulu ali mu kuwuga mu federation yo nawulirayo ko ensonga kazibwe kapoji yayogera nti bo abadda luno lw'abantu oba olwa NUP wa people power Kenzo tabayamba oba federation tebayamba era terina kyebakolera ne woogenda ne weegalira naye ng'oli ku ludda lw'abantu tebalina kyebakolera is it a effect of politics ku federation nayo nti yatuukayo n'asalako nti guba toli wa NRM wa oliwe NUP tetugenda kukuyamba of course ati kati olabera federation eno abayita bamanyi g'abantu bebasinga okugikuba wano badda ku ofisi zaabwe yekavule ne bagamba simanyi abayimbi balidde kiruddu namba sente ezo nga maze okuziyisa nga zigenda mu federation kati nze obeera onsuubira ki ng'olwedi wanteekako blackmail ki political blackmail nti twalidde kiruddu omanyi kitegeeza okulya kiruddu namba kitegeeza olagiddewo n'abantu obalaze nti tonzikiririzaamu so kati mu mbeera yonna politics ayonoonye buli kimu ate tekigenda kutereera leero obankya kubanga gavumenti tegenda kukyuka leero obankya okitegeera tulina kuddamu ne tugenda ku drawing board ne twekumaakuma ne tumanya banaye kino kyagaana ne tugende na kino ekiriwo nene structures eziriwo nazo buli muntu ayitamu buyisi kufuniramu ki sente 2026 wano tugenda mu kalulu endonge music industry nasigalawo ng'eyimiridde egera sigala nga bweri tewali kigenda kweyongerako kubanga already
buli muntu kati anoonya aina masannyalaze agenda okumuyamba kugenda ekyotero okuba campaign ogenda ekanungu okuba campaign ogenda Luwere okuba campaign okitegeera so kati tewaliwo nnyo structure ziri awo ntuufu nnuŋŋamu kyovula era ku mulundi guno oba omwaka ogujja 2026 tewaliwo bayimbi like bayimbi tuyinza kugamba nti kati bana omanyi omwaka kali akaluka 2021 waliwo budget y'abayimbi okitegeera nimanyi kati bana abayimbi be bagenda okuba campaign za president era tubamanyi ba gravity twabalabanga bakenzo bantu abalabanga neri mu 2 emeka eri we bayimbira tubonga naawe okitegeera ne kakati tewaliwo budget eyo tewali na structure kyawala ojja kusanga omuyimbi ng'ayimbye ku mikolo gya NRM ayimbye ku gya NUP ayimbye ku gye Katonga kubanga bali disorganized n'aba batwala tebabawadde kyakkola buli muntu kati anoonya kantu ekisembayo olowooza Alien Skin comment gye yakoze ng'agoba aba NRM mu makage n'okumusemberera ennyo yalabye nga amaanyi g'abantu ebyobufuzi bimuyingiddemu n'ava ku maanyi g'abantu takyalina bantu kwe kugoba aba NRM ewuwe but Alien Skin alina ekizibu kimu nze simulabanga ko muntu wa NRM ng'agenze mu makage era ndaba mpuuga ndaba bamukaaku oba be ba NRM bagamba I don't know sibanga ko muntu wa NRM nze bimanya abantu ba NRM abayina card sibalabanga ko wa NRM sibalabanga ko wa Alien Skin so kati bino byonna byakola ali mu kwetema maganzi kubalaga nti naye akyali relevant mu kintu kino kubaga amazima Alien Skin waterwane ko kati abasajja bamukuba bamubulizayo mu ttaka ayina okulira nako neka bane nange mumbaleko mu budget ya 2026 omwaka anagumala ku guno ali kati kyalwanako kati okwefula nti nange wendi is trying okulaba nti awanika akakono aleme kubbira nti bane mba mugaba sente zigenda okuyimbira abantu ku campaign munyambe nange nenga atejjukira aliko toto bani ye myezi emeka myezi gyali 3 tejinagwako jinzo okugwako ba promoter ne bamwongerayo Palaso yayimbye already kukakate olabira ati system volongoto ebyabayimbi kino Palaso kyayimba nti byabanene kati olaba bino ebintu bizibu gwe umaja bizibu bale sosola kungamba nti promoter solokera ku machano ogamba nti Palaso tuddamu kuyimba nenga ate mu 2018 oba waliwo ebivulu bino Freedom City kati bagisiba naye nga Freedom City okugisiba waliwo abantu abafiirayo nenga buzibu bava ku promoter yagamba abantu mufulume mulabe fireworks nenga nakatitabanga tebamukwata ngo tebamubanninga nga kola show yonna kati gogamba otya ati Palaso tuddamu kuyimba oba Alien Skin tuddamu kuyimba so bile bintu ayina akazindalo yayogera chovola bambi Alien alwana naye abeeka akoleki aleme kubanga talekeddwa bweru mu campaign yeno nenga bambi bali mu kuba ennyumba ne meeting lero zigera tula kusawa 8 bamukubira ennyumba bagala kumufulumya kitebe tetumanyo ba dictator Amiru gwe bali bogerako direct nti made yamulivula yoyo wakati atikati yandi badayogera kwani naye kati olaba yo statement esembe eyo naye abasajja kikiche mwagala olaba kusimba nasimba n'amannyo bwato okuteka abadde kuyimba awo no olabira omukazi omuzibu kasayogera nga akomandinga bwato nasimba n'amannyo nenga bambi dictator Amil ne Chosen Becky bafunamu obutakanya nze kuli 7 zimwebaza nti ye agezezaako nnyo okufunira mu buvuyo which is okay kubanga ye aina experience jukira yego basooka okukyawa omwala oyo njukira ali azanya film bamwitaani Jamila Kalungi Jamila ali bweru kati yafuna omusajja amuyita Kulumba yamutwala na mu America so kati experience eyo yagigabirako kulema ne bakola kayimba kebayita Linda awo Kenzo nga bitanizo mutagalako we yavaawo n'agabirako Saina Bata awo sipapanga bitanizo omutagalako bwe yavaawo n'agabirako Shasha Brighton nga Albert Shonga era naye mukwano gumutabuseeko kakati bwe yavuddawo yagabiddeko akantu era yakagabiddeko Chosen Becky era yaliko essaawa eno amasanyaze yandayina oluyimba lutambula bulungi nnyo ku social media era lukuba lusinga circumference kibadde kyetaagisa anti views ona ali mitwala ana circumference ali mu mmeka kebera kawo mnange nenga najiwera 2 circumference ola bebe kuulu awaye bana kutuza mu kigambo nenga bambi Chosen Becky ne dictator Amil abaana abo nze nabagala nnyo kapo yaabwe nenze namanya nti kapo ya kukaka Amiru yali akola mulimu ki yali mbalese bawololo promoter tugende nakaseke numpaye 3
nkuletera abantu nga bookinga bayimbi kusudi y'abagagga kusudi y'abayimbi bano ba bloga ninaye oyinaye kivulwe mitiyana nkuterayo post ku Facebook ku kibanja mpola okitegedde kati emirimu gye yali akola so muyafunia Chosen Becky emirimu eyo gyali gisobola okubeezaawo Chosen Becky ye yali asobola okwebeezaawo Chosen Becky yali asobola okwebeezaawo ngamba ye dikiteta Amiri kati bwe yafuna Chosen Becky namanya kati abasobola okwebeezaawo bombi okitegedde oba n'okuzaala ne bazaala ne bazaala abaana kati basatu ogutali muzango baana balungi nnyo so Amir yafuna Chosen Becky nga bamaze okumugoba eri mu Nikki Products Chosen Becky nagende ewakamenyaawo ndozaaberayo emyezi 2-3 ennyumba landlord n'abagoba n'abeera nga talina wakusula n'abeeraawo n'agendako ewa lutale eyo nebimutagalako lutale no yabeerayo ebyaliyo saagala kubyogera wano naye byabatabukako byali bingi nnyo ebitera okubeera ewa luna bye byali ewa lutalo n'okusingawo so munnange luna ate aluno oleze waki mu kintu kino atamanyi kemisera n'aluna so munnange kati omukazi ali mu kukaaba naye Amiri ye tabiriiko kuba obuzibu bwavaawa respect Amiri ye bali tebamuwa kitiibwa musajja wate ngeri gy'abadde nti abadde talina mulimu abadde kamyufu wakamyufu abamanyi kamyufu manyi w'amasannyalaze kati Amiri abadde kamyufu nakati akyali era atera okuteekamu ki ovulo kye n'ayolekera emasuuliita n'abakolako so abadde kamyufu nga Chosen Becky yalabirira ewaka nkugamba Chosen Becky abadde nga ye musajja yazaala yagula emmere yagula amanda yagula ennyumba ebuddo yalabirira omusajja Amiru abadde akola gwa kufumba na kulya ate okufumba abadde alya y'okufumba okuganda era kati nga babadde bamuwa n'ennaku nti wayitayo buli wakusatu oba olwokutaano koga yali yasala ebiyungu koga yayita agendayo kuzaala ko oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu babadde nga bazaala owulidde so mu kaseera kano Amiri ye yagenze wakati nze nabagamba omusajja osobola okumukuumanga munaku naye omusajja watandika okukola ssente osobola okumujoga byonna kubanga Amiri badde nga bamujoga nga tayinaamu bakamyufu tebafuna ssente kati yafuna emmere ye empereerwa awo agambikako so buli eyamujoga edda yonna emmere epirawo amufumba kati agamba terera nkwongere akasente kange nnyina kati bambi Chosen Becky adaaga nti omusajja yandimwayetaagidde mu kaseera kano ate omusajja waagendedde naye ebyatutte dikiteta Amiri bingi mbu maama wa Chosen Becky bamugye Masaka ne bamuleeta ebuddo kati ndowooza bo obuko tebawa buko kitiibwa ebbafu bakozesa zeezimu so Amiru ng'omusajja omuganda nadduka musajja ng'omuganda mutebi asiina gakankanira wano ennyumba n'agibalekera owulidde ne taata naye mbadde nteranga okumulaba taata abadde ngajje taata yajjawe bali bamutwalira Dubai yabeerawo emyezi 2 mu kiri ekisenge ekirala okitegera taata ne mama bali eri Chosen Becky ne mama bali eri bakola byabwe n'abaana ate ne basista bali bana bonna bali awo ate basista bazaalako kati buli sista n'omwana we ennyumba yonna Amiri nga takyalina privacy tebayinza muwa kitiibwa emmere mukazi yagula okitegera Amiri naye nga ajja kulya buli kati nalabira ddala n'agamba era Amiri nkwebaza nnyo okuba nti kati wafuna omulimu kati Chosen Becky kyekimutta mu kaseera kano agamba omusajja kati yafunye omulimu ate agenze kuba ye omukazi bambi yali asobola okwefugira omusajja asobola okumufuga naye abakazi ebyo byonna bye yatadde mu buluyimba ebimu bituufu ebimu si bituufu naye ebya maidi bituufu Dictator Amiru yali amaidi wa Chosen Becky anti yagambye iyo okulya kyetaagisa so munnange byebyo so ebintu ate Ronnie Maka byali ayogera nti Amiru yali ssente za promotion oluyimba Let It Rain lwavaako obuzibu n'okutandika okuyombayomba ssente za promotion Amiru yazirya kati ekyo kyokulya ssente tekiyinza kunyiza Chosen Becky kubanga zaalidde nnyingi gwakimanyi ssente Amiri ssente zaalidde mu Chosen Becky zisobola okuba nga ziwera miliyoni nga n'ekikumi ziwera kubanga tayimu yatuukako nga akasimu yakakwata okitegeera yabuukinga yazijjayo yakola ki ku mikolo kubanga oyo omwana ayimba
time weekend nga ibadde yamukoledde bulungi asobola givaamu ng'akoze miliyoni ze nga 10 n'okusoba nga yina emikolo gye ng'esatu oba ena oba ebiri kisinza wa wagenda okuperforminga. So mukadde kano Chosen Becky kati yafuuse proud sijagamba na kiyombekedde ne proud single mother na kyeyombekedde abana kiyombekedde kati ye proud na kiyombekedde Amiri yetagenda kudda sibula abantu sula bana emwe bali nnyo okutuwuliriza amasappe tuddemu olunaku olw'omukaaga olujja nzisala olubowa